nze Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa ndi mutuuze mu district y'e Mukono, mzaalibwa mu ggombolola y'e Goma, ndi mutuuze mu Mukono town era ndi mutuuze mu ggombolola y'e Nakisunga. Ndi mulimi, ndi mulunzi, ndi munna by'amasomero era njagala nnyo ebyenkulaakulana. Era neesimbyewo ku ntebe ya LC5 mu district y'e Mukono. Mpeereza ko nga member of parliament ate era mbadde mukulembeze mu bya local government ebitali bimu, nenfuna omukisa ogwo gwendowooza nti gwanteekateeka bulungi nti bwe mba nzize ku bwa ssentebe bwa LC5 nja kusobola okukwasaganya obulungi emirimu gya district egya local government, nsobola okusakira ekitundu kyange okuva mu mitendera egya waggulu mu interministerial programs ezitali zimu, ate era nsobola n'okukwasaganya obulungi emirimu egikwata ku service delivery ne development mu district yange y'e Mukono. Ebbanga lyonna lye mbadde ng'omukulembeze mu district y'e Mukono mbadde mpagira nnyo kaweefube ne programs ez'amasomero, ebyokusomesa abaana era n'okuwagira okuzimba amasomero agatali ga bwannannyini ate era n'oga bwannannyini. Mpagidde nnyo ne kaweefube omulala nga nkozesa graders ezange okulimanga amakubo mu bitundu yonna gye mbadde mpeereza, kubanga nalaba nti amakubo gaffe gabadde nga mabi ate nga bwe tuba n'amakubo amalungi abalimi baffe n'abatambula mu district y'e Mukono banguyirwa. Mpagira nnyo era programs eby'amazzi era mpagidde nnyo mu kusima zinnayikonto n'okukola zinnayikonto, kubanga amazzi bwe bulamu ate nga amazzi oluusi gatawaanya nnyo mu district y'e Mukono. Ntambuza nnyo programs eby'amasannyalaze kubanga namanya nti enkulaakulana yonna mu bitundu esibuka ku masannyalaze, era nange kennyini mbadde nteekamu ssente zange okulaba nga ngula zi transformers ozigaba mu bitundu awo badde wayita wires ennene nga gavumenti tebawadde masannyalaze, ate era nga mbadde ngula ne zi generators oluusi ozigaba mu bitundu okuyambako abantu baffe babe n'engeri ey'omuliro ne zisola okusobola okubayambako mu bitundu byabwe. Mpagira nnyo ne programu z'abalimi n'abalunzi kubeera nga bw'olaba wano kasooli ajjudde n'ebirala, ndi mulimi mu Kyabazaala eyo era ne mu bitundu ebirala. Kale ndowooza nti ndi muteeketeeke bulungi mu mirimu gy'okuweereza kw'abantu. Njagala nnyo okulaba nga abantu babeera n'enkyukakyuka mu bya service delivery, okukozesa obulungi ssente za gavumenti ez'omuwoomusolo ate era n'okugatta abantu bonna mu district y'e Mukono tulabe nga tuluubirira enkulaakulana buli omu gye yandyagadde. Mbadde Japan era mu kukola kwe mbaddemu mbadde n'emisomo egya local government egitali gimu era nkolaganye ne districts nnyingi eri Japan baziyita prefecture, mwensobodde okwana emikwano n'okufuna obuyambi obulala bungi bwe tulowooza nti singa bujja mu district y'e Mukono baagala okutuyamba okumaliriza ekizimbe kya district ekyo ekizimbwa, nebaza bannaffe ababaddewo ku bukulembeze obw'enjawulo nti basobodde okuzimbako we batuuse, naye Abajapani bwe baakiraba ne balaba nti kyonna basobola okukizimba ne bakitumaliririza baseeko ne conference center, oba oliawo tuseemu ne facilities endala eziyinza okutugasa, era bajja tuyamba nnyo mu exchange programs n'abakulembeze abantu baffe basobole okufuna exposure okulaba ab'e Japan balima batya, bakola batya, biki bye twetaaga. Naddala okimanyi nti nno Japan yeeva ebyuma ebirima enguudo nga bizikomatishu n'ebyuma ebirala. Kale tulowooza nti nno tujja kuba n'olujegere bulungi olutugatta okubanga tulina equipment ezisobola okutuyambako. Yes, biki Lukoya byatakola, biki Ssenyonga Andrew byatakoze byolowooza nti gwe ng'omuntu obitunuulidde bw'onooboze? Ebintu bya local government tebiriiko akoze n'atakoze, bakoze era bakoze bulungi okusinziira ku budget zaabwe ze babeera nabyo, naye nga bw'omanyi emirimu gya local government giri continuous, giri ongoing. Enguudo baazikola mu kiseera kiri ate ne zoonooneka. Kakati ate zeetaagamu omuntu alina obumanyi obw'enjawulo asobola n'okufuna equipment endala zisobola okutuyambako ku infrastructure, kubanga omanyi nti enguudo nga bwe njogedde zituyamba nnyo.
twagula ekyuma ekisima nnayikonto naye kakati twagala okulaba nga twongera okukikozesa ennyo nga bwe twali tukibaliridde kumpi mu buli byalo tube nga tusobola okusimayo enzizi z'amazzi endala ezituyamba. Twagala okwongera okulongoosa amasomero gaffe aga gavumenti secondary ne zi primary ate era twagala n'okulaba nga n'amasomero g'obwannannyini private schools nago gaba unified bulungi okwongera kuwa ebyenjigiriza abantu baffe n'ebirala. Disitulikiti nga bwe ŋŋambye ekitebe baagezaako kizimba ku mitendera kakati twagala tukimalire ddala kibeere ekitebe ekiweesa disitulikiti y'e Mukono ekitiibwa kubanga ffe bannakazadde bazi disitulikiti endala nga Buvuma, Kayunga, Buyikwe naye ng'olaba kakati bafunye n'ebitebe bya disitulikiti. Kale tetwagala ffe yali akulembedde okudda emabega, twagala Mukono okugizza ku ntikko nga model district luli bwe yali abantu mwe bajjanga okuyigiramu ebyobulimi, ebyobulunzi, ebyenfuga, ebya local government era n'endaba y'enzirukanya y'emirimu egiwa services eri abantu baffe aba bulijjo. Yes, abantu bane Mukono tebategeera we watufu w'oyimiridde bakuwulirako mu NRM ne bakuwulirako mu People Power ne bakuwulirako mu DP ne NUP yazze kati bagamba tebamanyi balaba omukulembeze ali mu kutaaganaaga tebamanyi wawaagwa. Yes, okusooka byonna nze all along mbadde nga wa NRM era bwe nagenda e Japan ne neegatta ku kisinde kya People Power ekyenkyukakyuka ekikulemberwa His Excellency Bobi Wine era ne tukola omulimu omunene okutandika kaweefuba oyo mu Japan. Bwe nakomawo wano mu Uganda era nentandika ne kaweefube wa People Power w'ekisinde okulaba nga tumubunyisa mu bitundu byaffe. Mu kiseera kino tubadde nga People Power tenawandiisa kibiina mu butongole naye ng'ate twetaaga okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Kale nasobola okwegatta ku Democratic Party era gye nasookeramu okuva edda ne bakadde bange mwe baaweererezanga era mwe mbadde ntambulira. Kakati mu kiseera kino People Power yafunye party yaayo era tusuubira nti nno bwe tunaabanga batuyisiza mu kasengejja aba Democratic Party oba aba NUP mu mukago ogw'enkolagana tujja kuweereza nga banaaba batwagadde. Kakati tulinda maaso okulaba programs n'enteekateeka bwe zigenda maaso tulabe wawe tunaaweerereza naye ekirungi mu byonna omwoyo gwa nkyukakyuka omwoyo gw'opposition omwoyo gwagala kuleeta nkyukakyuka mu bukulembeze mu ggwanga. Yes, abagenda okwesimbawo mwe muli ne Hajji Haruna Ssemakula tyalaga w'amaanyi. So omwetegekedde otya? Ffe tetulina kwetegekera. People Power amaanyi g'abantu era gali mu balonzi. Tetwetaaga na kumanya ani ajja kubanga ffe aba People Power oba opposition ffe tetufaayo programs za movement zigenda maaso balina ebyabwe bayita mu bumyufu bwabwe. Ffe anaabazze okubbiisana naffe era nga naffe eno tukyalina okuyita mu bumyufu mu busengejja tulabe oyinza okwesanga nti oba banaaleeta Bakaluba oba omuntu omulala yenna. Kati ffe tetufaayo oba oli munene atya oba mutono atya naye kye tufaayo amaanyi g'abantu gagamba ki era mu nkyukakyuka eno eyaffe tujja kwekolamu omulimu. Olwedda abantu batandise dda tubadde mu kusuza bujja structures to identifying abaagala okwesimbayo ku buli bifo. Nze we nagira mu opposition ng'oluusi ebifo ebimu babigayaalirira mu bakadde tebateekayo bantu, mu bavubuka teri bantu, mu balema nga n'ebifo ebimu bino ebyabakansala nga tebabifaako kuteekayo bantu. Bo baluubirira kya pulezidenti nakyababaka ba parliament. Ndowooza ndeese essuula empya enkyukakyuka mu opposition esobodde okutambula wonna okuzza amaanyi amapya okubateekamu amasannyalaze aba opposition n'okwekkiririzaamu nti mu People Power buli kifo ekyesimbyeko wa movement oba omuntu tulina okuteekawo omuntu. Kakati ago ge maanyi gaffe. When we are spread ne tubeera mu buli bifo kakati olaba abavubuka bangi ku luno batuuse n'eri ne basingirayo aba movement kikulaga nti nno tubakoleezezza abavubuka abakyala abalema abakadde mu bya kansala
politics bwe batyo bwe bamuteekateeka kubanga politics amalira mu box oyinza okujja wano n'omansa ssente n'ogaba biki naye abantu basigala nga beebuuza ebbanga lyonna obaddewa okoze eki oba ogenda kuyigira ku ffe obudde ki bw'olina bw'ogenda okuwaayo mu disitulikiti ya Mukono okutuula awo okutuwuliriza n'okukola ku byetaago bya disitulikiti ya Mukono kubanga byetaaga 24 hours okulaba nga services zituuka ku muntu wa bulijjo ago ge maanyi gaffe kubanga abantu bakitumanyiimu we are tested tukozeeko era balabye enkola yaffe kyova olaba gy'oyita yonna ne gye mbadde naawe buli omu aga nti Bakaluba obuzibu bwe twalina ne Bakaluba yali ajjidde mu kkala eya yero kakati bwe najja mu kkala entuufu ey'abantu era olaba abantu bonna baga nti tukukooneramu ate era ne bannaffe aba movement era nabo tubakubira omulanga kubanga nabo twakola nabo twaweereza nabo ne balaba enkola yaffe n'obuweereza bwaffe kubanga bwe tuba tulonda omuntu wa local government tetulonda nnyo nti gundi wa pate ki oba afaanana atya oba yenkana ki naye tunoonya experience gy'alina amaanyi g'alina obusobozi bw'alina okukola kwe biki by'alaga nti ddala bw'anaaba ng'ayogera mu bakozi ba gavumenti asobola okubakwasaganya obulungi n'abajjamu services abantu baffe asobola okubawuliriza n'amanya bye beetaaga is he responsive to the needs of the communities kale tulina kuba issue oriented okuviira ddala ku grassroot okujja waggulu bottom top linkage tube nga tusobola okuwa service ennungi eri abantu baffe nkulidde Mukono mbaddewo Mukono wensomedde manyi obwetaavu bw'abantu ba Mukono bye bakaaba mbimanyi ebyetaaga okubalongooseza. Yes, tubadde ne Mukono ku ludda oluvuganya gavumenti nga mulimu empologoma ennene eya Beti Namboze bakireke ate mubadde muli Makambugu ebbanga ddene kakati olwaleero twalabye Honorable Kyagulanyi ng'asituka n'agenda ew'omubaka Namboze kitegeeza gwe gy'oli ne Namboze temuli ku kifo kyekimu naye muyina bye mugenda okusalawo ebitwala people power oba NUP mu maaso mugenda kukwatagana mutya ne Honorable Beti Namboze okutwala NUP ne opposition mu district y'e Mukono? Anti okwegatta ge maanyi mu politics there is no permanent enemy kakati waliwo ekiseera bwe twali nga ffenna tuvuganya ku kifo kimu era buli omu n'alaba amaanyi ga munne olwaleero kakati enjawukana zaggwawo ate laba Katonda bw'atukomezaawo okusobola okukolera awamu amaanyi ago buli omu gaalina n'obusobozi ne experience bwe tunaabigatta si kuzimba NUP yokka naye opposition yonna okutwalira awamu mu district y'e Mukono twagala okulaba tusimbawo tutya abantu ate abali mu opposition baleme okubanga bavuganya ku bifo ebimu ne babeerera mu kuwalaŋŋana n'olwekyo kyeyogerera nti abantu emitwe bwe ogigatta awamu kati omutwe gwange ogwa Bakaluba ogwa Namboze ogwa His Excellency Bobi Wine n'abakulembeze abalala ate bwe tunaagigatta awamu ndowooza gyongera okwongera ettaffaali n'amaanyi mu struggle gye tulimu ey'okutwala eggwanga maaso. Yes, tukulabye ne Mao tukulabye ne Kajimu mu opposition mu bukulembeze buno bw'oyagala wasinkanyeko Honorable Namboze mwogere ku butya bwe mugenda okutwala opposition ne Uganda maaso naye nga musinziira mu district y'e Mukono. Era omuntu yonna bw'oba wakeegatta ku nkola empya n'enteekateeka empya ky'osookerako ku identifying ba key figures ne factors abeetaaga okutuulako nabo n'oyogeraganya nabo era ndowooza nafuna obudde buwanvu Beti Namboze yankyaza ne mwami we ne twogera ku nsonga nnyingi ezikwata ku Mukono ne tutunuulira ne way forward biki bye twetaaga ebinatwala Mukono mu maaso era nga bw'olaba nti omukulembeze omulungi akolagana na buli muntu era tubadde tutambula era n'abakulembeze abalala nfunye time ne tutuulako ne mwami Kajimu ngera bwe natuula ne mwami Beti Namboze nabo ne tulaba ebirowoozo byabwe nsobodde n'okugenda ne nsinkana President Robert Mao mu Democratic Party mbadde mu forums ezitali zimu eza DP block ezibadde zitambula mu Uganda yonna era omuntu ng'ayagala enkyukakyuka n'okwongera amaanyi mu bikolebwa mu ggwanga n'olwekyo omulimu ngukoledde ddala bulungi nti nsobodde okuteekawo
olujegero olutugatta n'abo be twali tukolagana nabo ate n'okwongera okuyiiya n'abalala be twetaaga okukola nabo okulaba nga tuzimba n'okutwala opposition maaso. Opposition bwezimbibwa ffenna ly'essanyu lyaffe kubanga opposition is bigger than individuals.